rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda malungi era amajjuvu agatali mukendevu bonna tugatenda ne ja'ala al-arda firasha, yafuula ensi eno nga kyaliriro. Allah yagiteekamu emigga, ennyanja, ebibira. Yatonda bamalayika be tutalabangako naye nga weebali bitonde bya Allah. Yatonda amajinni ge tutalabangako naye nga weegali bitonde bya Allah. N'atonda ffe abantu, abaami n'abakyala. Lwaki Allah yatutonda abantu n'amajinni? Allah yatutonda kumusinza. Allah yagamba ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Satonda majinni newankubadde abantu okujjako ensonga eyabantondesa ababiri abo kubeera nga bansinza. Allah yatutonda kumusinza. Baganda bange bannyinaze wangaala ng'okyebanja, twajja wano mu bulamu bw'ensi tuliwo akaseera katono akadde konna tuddayo ewa Allah jalla jalaaluhu. Naye lwaki twajja wano? Twajja kusinza Allah. Weewale okuwangaalira ku duniya wano ng'osinzizaako ebitali Allah, ng'osamira, nga weeraguza, ng'oyinayirizi mu kiwato, ng'ogenda mu bakubi b'ebitabo ne bakuwandiikira obupapula n'okateeka mu wallet oba n'okateeka mu rovers ez'amaduuka oba ez'ewaka oba n'okateeka mu yingini y'emmotoka. Weewale ogenda ku ntaana n'osalirayo saddaaka. Weewale ebyo byonna byonna bikontana n'ensonga ennene. Lwaki Allah yakutonda n'akuleeta mulamu buno bw'ensi? Abange twajja kusinza Allah. Ekisinga okukwasa ennaku kwe kuwangaala mulamu buno obw'ensi, omuddu atuuka okusinkana Allah. Kubanga buli muntu lwasalawo n'atasinza Allah, n'asinza ebitali Allah, n'asamira wuuyo mumakyaki, wuuyo ziyirizi, kumala balongo, kwabyalumbe, n'atuuka okufa nga teyeenenyezza, Allah yamulaalikako omuliro gw'olubeerera, agenda kugubeeramu ebbanga lyonna. Kyakusaalirwa kinene okubanga Allah yatulabula mu bifo bingi mu Qur'ani ne mu Sunna ng'atugaana okuva mu bulamu bw'ensi nga tuli bashiriku, ate gwe n'otuuka okuva mu bulamu buno ogenda osinkane Allah ng'okyali mushiriku. Mulyango muggule kubeera nga twetonda, twogera ne Allah, tusonyiwa, kubeera nga twenenya. Allah waffe Ghafurur Rahim, Allah musonyiwa kisa kingi. Nsaba Allah atuwa okulongoosa, nsaba Allah asibingira n'emirembe Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yamutuwanga kyakulabirako kirungi. Yenna ayagala okukola eddiini eriko empeera enzijuvu, eriko okwesiima, kola eddiini ng'eya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weewale bid'aat, weewale bid'aat. Musiraamu yakkiriza Allah, takola bid'a. Musiraamu yakkiriza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takola ddiini
okujjako egyajja nayo nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bino tebagenda mu duwa ez'amakumi-ana kusabira bafu okwekikungo, ezo bidaa mbaka teyabikolako ebyo alayhi salam. Abantu tebagenda mawuledi ne bazina ne bayimba era ng'abayudaaya, ezo bidaa, esi ddiini. Kiriko njigiriza ya mbaka nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Katulwali waliwo abantu abasinza entaana, era ezimu ku ntaana wano mu Uganda waliwo ezimu ku ntaana ezisinzibwa ddala mu lwatu nga ziriko ne boolabanga abawalimu nga bayimiridde ku kutukuza abantu abasinza entaana ezo. Enzimba yaazo yennyini ya bwonoonefu. Ffe kabbuli ezaffe ez'obusiraamu tezizimbibwako. Abanga abasiraamu muyimirizeewo essala, naam baje tumutuule nga muli wamu musembereganeeko inshallah, mabanga ago mubajjeemu. Muyimirizeewo essala, ogubanga gutuusa omwezi gwa Ramadani tusiibe. Bwetubanga Allah atuleetedde abeetaavu nga tulina obusobozi tubalabirire. Bino byenjogerako n'ebifaanana ng'ebyo, kusoma Qur'an, kugondera bazadde, omwami kuyisa bulungi mukyala we, omukyala kugondera bbaawe, Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okusinziirako atuteere ekitangaala mu kabbuli. Allah byagenda okusinziirako atugaziiriza entaana. Allah byagenda okusinziirako ng'abali mu mulamu bw'ensi balowooza tuli bubi tubonaabona, ng'ate ffe tukakasa gye tuli mu kabbuli tuli mu kwesiima. Si kuzimba ku ntaana ne bassaako amannya go n'ekifaananyi kyo. Ezo bidaa ezireetera n'abantu okugwa mu shiriki olw'okugulumiza abafu abo. Ne bakuteekerako n'akayumba bya kiyahudi ebyo, ne bakuzimbira ennyumba kale ne batakuziika, n'osigala mu maaso ennene ya kalina. Byonna ebituuka ku bantu mu kabbuli bigenda kutuukako, ne batakuziika akhiri kalima. Ne bakuterayo amataala mu kabbuli, obeera mu nzikiza still. Bwe kibanga emirimu gye wakola, kubanga obulamu bwe tugendamu nga tuvudde wano tebwetaaga bino bya dduniya. Olaba n'engoye ze tugenderamu nga tuvudde mu bulamu buno obw'ensi. Essanda 3 mugagga n'omwavu. Bw'atyo ne Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu bwe yaziikibwa mu kabbuli, si wa kwambala jaketi, si wa kwambala buutusi, si wa tayiroozi entegera y'Abayahudi, si yaffe Abasiraamu. Kyova olaba nti omubaka alayhi salatu wassalamu yatugaana okuzimba ku ntaana olw'okwewaza abantu okuzigulumiza n'okutandika okuzisinza. Era olaba entaana zonna ezo enzimbeko ezo zibagulumiza ezo, olwaleero abantu bawonzese bajja gye ziri, bafukamira we ziri, bazisaba, bazirajanira. Kaneevaayo n'abeeyita abawalimu nabo nga batemerera omubaka Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu nti Nabbi sallama yagamba nti omusanga entaana eyo nga tezaatereezebwa, muzitereze muzizimbe bulungi. Subhanallah, wekibanga hadithi kye yali etegeeza, kubanga emizikiti gyazimbwanga zandibadde n'entaana ez'Abasiraamu ku mulembe gwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu, nazo zandibadde nga zizimbwa. Newekyo baganda bange Abasiraamu, okuwona katembo yenna okuziika mu matiribona naye ng'ogenze mu bibonerezo mu maaso ga Allah, goberera omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ogenda kwesiima, ogenda kufuna emirembe, ogenda kubeera wa kitiibwa. Omubaka Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza nti buli muntu yenna waateekebwa mu kabbuli ye ajjirwa malayika 2 ne zimutuuza. Bwe zimala omumutuuza fayaqulaani lah, ne zimugamba man rabbuka, ani katondawo, ma diinuka, obadde osoma ddiini ki,
ma hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum, tuwulire ku musajja kyoyo yatumibwa gye muli nga batubuuza ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo ebibuuzo bina bisatu omuntu wabyanukula Allah mu ebintu bina. Allahu akbar. Ebibuuzo bisatu ebyo omuntu wabyanukula n'abiyita Allah mu ebintu bina. Mu ntaana ye esookera ddala Allah alagira abamalayika be ab'ekitiibwa n'abagamba nti iftahu lahu qablahu ila madda basarihi, mumugulire w'entaana ye omwami oyo oba omukyala ayanukudde ebibuuzo bya Allah bye yateekateeka okubuuza abaddu mu kabuli zaabwe okutuusa amaaso gye gakoma atunule eno nga amaaso gakoona eri eggulu gye likkira neeno abeere ng'ali mu free space. Ffe batteeka waliwa mu kamwana yagaani abatali basiraamu nga bakwata ku ttama bannange enzika y'abasiraamu. Waliwo omusiraamu waliwo omuddu yaŋŋamba nti nandisiramuse naye enziika yammwe omuntu nemuteeka mu ttaka ate mu kasonda seeka nedda yalaba obakuteeka wano mu keesi oli mu free space agamba awo kale nedda. Omuntu waaba ayagala free space, ayagala awone akalikonda, awone obunnyogovu, awone ekizikiza, ayina kutereeza nga akyali mu bulamu buno obwensi. Ayina kutegeera Allah. Bw'onaategeera Allah n'otegeera eddiini ye ey'obusiraamu, kati abakyala abannyinaffe n'amanya nti lwaki nyambala ng'obusira, lwaki nyambala bwenti nenyambala jalabibi jilibaabu nekka yadde bugu mulingi yadde bendi mubambala nkunamyo ayambala bwatyo. Anti eddiini yaffe ey'obusiraamu bweti bwesomesa ku nyambala y'omukyalo omusiraamu. Omuntu n'awangaalanga byakola bamubuuza lwaki okikolaga nti anti ffe mu busiraamu asanze obukyafu mu kkubo n'anoonya ettaka awo oba omusenyu abuyiweko ati gwe onaatuuka ddi tulaga buli sijoza anti yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu wawangaala nga ategedde Allah, ategedde eddiini ye ey'obusiraamu, ategedde omubaka nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam, bagenda kugaziiriza entaana okutuusa amaaso gye gakoma nga teri ttaka likkoonyeeko. Ekyokubiri oba ekyokulala yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam omuntu ono bamuggulirawo omulyango gw'ejjana n'abeera mu kabuli ng'akawoowo kaafuna n'empewo ennungi eva mu jjana ng'ejja mu kabuli ye. Allahu akbar. Ekyokusatu eno oda simu ebiri mu hadithi naye nga njagala dde kuwa bina. Nabi sallama yagamba nti omuddu oyo Allah alagira fa albisuuhu min aljanna, mumwambaze ebyambalo eby'omujjana. Allahu akbar. Era naawe nga bw'obeera mu kyalo eno bakuvunidde visa ogenda bwetu n'otuukire wa muganda wo mu kibuga n'ebigoye bye eby'omukyalo, munyoyinza okuba n'engoye ze no mu kyalo nga lutukula lugolole naye nga omuntu w'ekibuga olaba ng'olukyafu olw'embeera yaalo n'agamba nti owotuba ogenda nedda n'aluleka n'akugirayo engoye zaabwe ez'omutawuni n'okkiriza nti wallahi mbadde sambadde. Era nga wobeera mu biseera byo ebya kazo mirimu gyo kati kanyambale tugenda okwambala kwo kuno kuba kwanjawulo kuno kwobaddemu ate ngeri obadde oyambadde. Allah alagira bamalayika bambaze omuddu we mu kabuli ayanukudde ebibuuzo bye nga we yabyagala, bamwambaze engoye z'omujjana. Tewali agenda kwambaza kusinga Allah. Ekisembayo alagira Allah subhanahu wa ta'ala fa afrishuhu min aljanna, kabuli ye erimu ettaka mukoka olukutiramu. Allah agamba nti mumwalirire. Subhanallah. Kakoza Rabbul Alamin agamba mumwalirire mu ntaana yo waali awo
ebyaliriro nga byamujjana. Olaba Allah wakoze kabbuli agigaziyiza ebyambala akuwadde ebyomujjana ate wansi aterezezaawo weweebase ate akusetingidde akawewo n'akawowo akalungi n'obeera mu ntaana nga tolina bwetaavu bwonna kudda mu bulamu wansi nga Allah wagamba nti omuntu yenna wabanga atuuse okufa inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله كما تمكسيرا ومكيزا فا على بنيومبا يجي كزيمبا على بموتوكا يبي على بقولي مما بدنا سو بروج ينابي روزا atani so bimisinga gamandagawa Allah tabaraka wa taala nga musiza ba malaika aba mugamba alla takhafu totya wala tahzanu toera likirira wa abshiru bil janna ne bamusanusa nti byole seto bira bantu bibadde byamani naye ate Allah tegeke bijjana nga teriyo kiri mujjana nga kiine kikivuganya ku bimuse allati kuntum tu'adun ejjana je tubadde tubalaganyisa nti kola sala ofune ejjana siba ofune ejjana gondera omwami ofune ejjana yisa bulungi mukyalawo ofune ejjana gondera muzaddewo ofune ejjana. Allah agamba nti ejjana gye mbadde nga nkulaganyisa yiino ogenda giyingira. Omuntu tasobola kutuuka mu kabbuli eyakkiriza Allah yalongoosa eddiini neyeegomba okudda mu bulamu buno bwensi. Era lwakimanya nti bano abazimba entaana bali mu byatiyayo tebikolayo wansi ebya wansi birala. Allah agenda teekateeka kabbuli z'abantu abamukkiriza abanga abasiraamu mukole eddiini ng'eya Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalamu. Temwegomba byabayudaaya, temwegomba byabakaafu. Wallahi ntegeera nfu okulowooza nti banaakuziika ne bakuzimbako akayumba ne bassaako amasannyalaze ne bateekawo n'ezinzimiya kakati omufu kati amazzi ga wuzu ku kabbuli gabeera gakolawo ki okuggyako obushiriku obufumbekedde mu beyita abasiraamu. Kubanga omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba nti idha mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Omuntu wafa emirimu gye nga giyimirira okuggyako emirimu gya mirundi esatu: sadaqatu rijaliya, saddaaka ekulukuta. Kati nga woolaba tuli mu kuzimba ekkalamoja essomero lya Quran nti abaddu bawaayo sadaka naye ng'essomero lya kuwangaala emyaka. Nsaba Allah lituwangaalize paka qiyami saa kubanga nogonna gadagala maizilamika abagawaayo baafa dda naye olwaleero ekulaga nti bagiseetinga etambule emyaka n'emyaka. Kati abaddu batakayo sadaka, omwana asomera mu Quran wanaagenda asomesa ewalala sadaka esigala eranda. Kati omuntu waafa sadaka esigalawo aljariya. Ekyokubiri omuntu waafa waladun salih yad'u lahu, omwana omulongoofu anaamusabira asigala mufunamu empeera. Ekyokusatu ye ilmun yantafa'u bihi nnaasi, okumanya okugasa abantu. Nga zino zona media zetubeerako video netambula atulaba oluusi basindika sekankata rahimahullah Allah yamujjulula dda n'okulaba nga ate akatandike baleese kakwatagana n'ekiriwo. Kati irimu eyo esigala egasa abantu newoba wafuba osigala ogifunamu. Naye bino ebisigadde ebyokwebuzabuza nemuleeta amazzi gawuzu nemusisa kabbuli mubaalose omuzimu nemuleeta omusaalo nemukuteeka wali entaana nemukwata kabbuli ne bagizimbako ennyumba ng'ey'abakaafu. Ffe tetuzimba ku ntaana abakkiriza Allah era abagoberera omubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalamu. Saba Allah wallahi atuwa okubitegeera. Eddiini yaffe erambika bulungi. Omuntu obanga wakolanga eddiini yenna ayagala entaana enzimbe amatiribo naye n'amataala mu nsonda zonna, gwe yimirizaawo essala wakkiriza Allah, yimirizaawo essala, goberera omubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalamu. Kabbuli ye egenda bemaze okutegekebwa naye onaakola effujjo n'osamira n'odda mu kkuba ebitabo
ennyimbe gwomanyi n'ezeebyalo ebiddako lwe ziriyo yeggwe asamira yeggwe agaba amadagala olina akaduuka katunda ebingiringiri otunda amasoko g'amakovu otunda amaliba g'ensolo enkambwe otunda embugo mindi mbugo mindi n'ebirala onaatuuka mu maaso ga Allah bigenda kwonoonekera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga ebintu bina Allah bye yategekera abantu abavudde mu bulamu bw'ensi muno nga tebamukkiriza. Mukabbuli bagenda kwambaza engoye z'omu muliro ate ng'oli mukabbuli. Bagenda kukwalirira ekyaliriro ky'omu muliro ate ng'oli mukabbuli. Bagenda kusika entaana ekufundirire ate ng'oli mukabbuli. Ekirala bagenda kugulya omulyango gwa Jahannam ng'oli mukabbuli. Omuliro ebbugumu n'ekivundu ebiva mu Jahannam byerigisize mu ntaanayo kulwaki wawangaala mu bulamu buno obw'ensi nga towadde kitiibwa lunaku lunasinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nankuwa ebigambo bino ebyekitiibwa. الفيض بن إسحاق قال لي الفضيل بن عياض أرأيت لو كانت لك الدنيا فقيل لك تدعها ويسعى لك في قبلك أما كنت تفعل. أونو الفضيل بن عياض يقام أرأيت أولوتيا لو كانت لك الدنيا سينغا ولي oyine singo jikutte mutano boti singa wali olina ensi mu ngalo ttaano. Tugamba okubeera n'ensi waliwo abasajja nga alina amaka nga talina tewaliwo kyetaago ky'amaka oba tewaliwo kisaanizo ky'amaka ng'agage tegakirina. Ayina mwasula, ayina extension y'abaana abalenzi, ayina extension y'abagenyi, ayina extension ya leisure time. Waliwo amaka g'omulodi gye nakyalako tanywera chai mu nyumba. Waliwo kalumu mwanywera chai. Ate kalumu mwanywera chai tekali wano wansi. Awalamba bwalambi bwati. Naye kituufu wootulawo wali naye kaba kachai tekali nali. Oba otuddewo ogenda nywera chai. Subhanallah. Misana na kiro wabeera waliwo pressing environment. Kati ebyabaddu nga duniya agirina nga toyina poliisi w'omuloopa ne basindika patrol. Wabula nga buli w'omuloopa ku poliisi bamukubira bukubizi. Batugambye waliwo omuvubuka ava wano agambye simanyi abeera mu Kalagi mbu watomedde mmotoka ye ate n'ogenda bugenzi. Abakubidde ajja mulaba ku mmanda oyo nemulaba ku mmanda wamuloopye omusango bali bakubira mukubire n'abagamba ajja mulaba ku mmanda nga tolina security wogenda kuyita kumutuukako nga Allah yamuwa buli office alinamu contact eryabaddu nga ekya ssente zakozesa zirina savings zajjula system nga ekya ssente talina buzibona mu ssente nga n'obuyinza Allah yabumuwa. Kati ono kyagamba nti olaba otya law kanat laka dunya faqila lak watago ine dunia eno ogikutte mu ttaano booti ne bakugamba tad'uha ويسعى لك في قبلك. الدنيا جيتي bakugazirize entaana dunia gyokuteno gyogobagana nayo giweemu ku space kabbulyo bakoleki
bajigaziye amma kunta taf'al yamugamba wandi badde okola otya qal nagamba faqal yamanukula fadil nga yagamba alaysa tamut wa takhruj min ahlika wa malik to oba togenda kufa ono fadil yanukula oba togenda kufa alaysa tamut oba togenda kufa wa takhruj min ahlika no furuma nojibwa oba no furuma mu bantu bo wa min ahlika wa malik ne mali yeno nyini ebadde kufukidde ebadde amaanyi go mu dunia naye nojivaamu kubanga okufa kuno kola bakwewunyisa era omuntu yenna bwalaba okufa we kuli n'atayiga tosobola mweyigiriza ne bukeera ku makyanga ebizimbe byozimbye olina ekizimbe Kampala olina ekizimbe Namungono olina ekizimbe Jinja olina ekizimbe buli tawuni ennene ne mu hotelu ne bukya ku makya nga bakufulumya mu nju oba mu hotelu mw'ofiiridde nga togenda kudda mu maali eyo abadan omuntu n'atayigamu subhanallah abantu bo bano bobadde mutaata maama mukyala mwami ne bukya olunaku nga Allah akugjeemu omwoyo ne bo bennyini ne bakkaanya n'abaziisa abalala nti tumuteekeyo ku ssaawa 10 n'ova mu bantu bo ng'asaaga ne bakutwala batera kutuserengesa ne bakuserengesa webagenda okukuziika nga awo woogenze togenda kuddamu kubeera n'abantu bo ate nga amaanyi ge tulina gali mu maali amaanyi ge tulina gali mu bantu okufa kuzibu kukwawukanya ne maali kifuba ddembe kukwawukanya n'abantu kati Fadil agamba kino kyogamba ekyokuba nti nkutte duniya tuli butoola singa mba ŋŋambiddwa nti tabi'uha eduniya gireke oyas'a laka qablak kabuliyo egaziyizibwe Fadil ayanukula ng'amugamba nti alaysa tamut sigenda kufa wa takhruju min ahlik oba togenda kufa ofulumizibwe mu bantu bo wa malik ne mu maliyo wa tusiru ila alqabri wa dayiqihi otwalibwe eri entaana n'akanyigo kaayo ate nga ekunyiga wahdak ng'ekunyiga wekka thumma qal yamaana agamba fama lahu min quwwatin wala nasir yasoma aya Qur'an nti fama lahu talina min quwwa talina maanyi wala nasir yadde omutaasa Allah wabanga asazeeko omuntu ng'amutwala wallahi taba na maanyi n'abasirikale bafa bajenero bafa bapresidenti bafa ono wa Tanzania yafiira ku ntebe bangi bafiiridde ku ntebe nga security y'eggwanga first class eri in his or her service queen wa Bungereza fama lahu min quwwa haqqan nga tayina maanyi mu kaseera wala nasir ate nga terayinza kudduka kutaasa era naye nga obeera waleero omwana nakusimatoka nayingira ekkubo ogenda okuzza amaaso booti ng'emmotoka etuuse n'okakasa nti ne bwenkuwa samandi gyeyo omwana ffenna tugenda babiri naafa ng'olaba nga ekituufu wandibadde togenda sindika mu motoka oleekanyeko naye nga naye badde etuuse emwekanze bwekanze ne bamunyigira mu maaso gaabo bamusogonyola nga toyina akutaasa kati Allah subhanahu wa ta'ala ono omuddu thumma qalu yamala suma ayo nagamba in kunta la ta'qila hadha fama fil ardi dabbatin ahmaqa minka subhanallah yagamba nti in kunta bwe kibeeranga la ta'qil hadha ng'ekyo kyenjogedde tokitegedde
fama fil ardi dabba nsolo ki mu nsi muno ahmaq engwagwa minka osinga gwe apoza obitegedde wallahi omusajja yaleeta ebigambo nga bitulaga nti teweetaaga kusikangana na duniya kusikangana kukugamba tolina kujeewulira olwokuba olina abaana olwokuba olina ebitiibwa olina obugagga ku lwaki bigenda kugibwamu oyolekere ewa Allah kitegeeza ti bino byolina bino obugagga abaana bitiibwa bikozese Allah gaziiriza entaano okiba kiragisa biwaayo baana bali kusoma ddiini abaana bange banansabira abaana bano baweeyo ewa Allah basome eddiini bagenda kusabira bagenda kukugasa bano tulina abantu bangi abalina abaana wallahi wekubeera kusoma basoma wekubeera ku bugagganga bagagga okuba kumanyika ng'eggwanga lyonna ne gwe baakazaala mu famire nga bamumanyi bubeera bufuzi nga bwafuuka bwabwe naye ebbanga lye bamala nga byonna byenjogedde temulimu kitegeeza kusinza Allah tewali yali akoze loosi mu nsi kwenkanaata oyo ayina badokita bw'abanga dokita tasaala olwega nti nekapa ekusinga kakati lwaki ngenze mu bigambo ebyo bannanga lusiramu tetulunkanira bintu by'abayudaaya leka okuba kukuziika bakuziikenga bwe yasomesa omubaka nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ne bw'oba okola kiraamu lumiriza abaana bo ne baganda bo ne bazadde bo nze temunzimbangako kabbuli yange mugirekanga eya nabbi Muhammad wasallama bwe yagisomesa yenna aba akikoze Allah akibale ku ye barakallahu fikum omulungi ogwe twali wano tusoma ku nabbi wa Allah yitibwa Ibrahim alayhi salam lwaki tumusomako yenna anaawona okuzikirira ne shiriki weetaaga nnyo okuwa obudde nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam luli twasoma nabbi Ibrahim nga akola ddawa ku taata we era n'amusuubiza namuganja kukusabirako ewa Allah abeere nga akusaasirira kutaasa Ibrahim alayhi salatu wassalam nakimanya nti Allah yagaana okusabira abatakkiriza Allah bwabeere amaze okuva mulamu muno obwensi era nabbi Ibrahim alayhi salam twagamba nti agenda kutuuka maaso ga kitaawe yawma alqiyama yalqa Ibrahim abaahu Azar Ibrahim alayhi salam agenda kulaba kitaawe oba agenda kusingana kitaawe Azar يوم القيامة ونقول لكم وعلى وجهه آزر قطرة وغبرة نعم مشيني آزر تاتا إبراهيم إنه باسي دجو دمتاف فيقول له أمغامي إبراهيم ألم أقول لك لا تعصني تاتا سجما تونجي مرا إنه ستمينتي تغسف وچالي أبرام أيزو بانغ موامي yabulirira mukyala we ayinza okubanga mukyala yabulirira omwami ayinza okubanga mwana ayogera na kitaawe oba nga taata ayogera na mwana nabbi Nuhu alayhi salam Allah yamutulaga ng'abulirira mwana nabbi Ibrahim alayhi salam Allah amutulaga ng'abulirira taata we n'embeera ez'enjawulo naye Allah nasulama agamba nti Ibrahim alayhi salam agenda kugamba kitaawe ya abati owange taata alam aqul lak saakugamba la taasini tonjeemera obutamujemera kuki yali amuyita ila kalimati tawhidi eri okwawula Allah nga taata ye ayagala kusamira ye taatawo olwaleero ne maamawo taatawo bannange abantu abo abatali basiraamu nga ye mami ye daddy brother wallahi mubagambe amazima g'eddiini y'obusiraamu nga tomuvumye nga tomusunye nga tokoze eki wabula mu buseera bye eby'eddembe
mugambe taata olaba otya nga wegasse ku ddiini y'obusiraamu abaana wange yenze entambuza akabbu mu kyaki nti kituufu taata nene mu kyaki mwenyini gye muli temukkiririza mu Jesus ne Qur'an emwogerako wabula ekyetagisa okutereeza nti Jesus nabbi wa Allah so si mwana we era si Katonda. Wallahi mu bigambo byebyo ebyekitiibwa Allah asobola okuyisizaamu. Taata nakkiriza Allah, mama nakkiriza Allah, wanaaba takkiriza ng'ate omugambye kino ekifaananyi essaawa yonna ajja kiraba. Nga Ibrahimu alayhi salaam Allah bw'amutulaga yagamba kitaawe saakugamba la taasini tonjeemera. Allah n'atugamba tabaraka wa taala nti Ibrahimu yamugamba nti ombaka n'agamba nti yamugamba nti tonjeemera fayaqulu lahu abuhu taata we ajja muddamu amugambe falyawma la aasika olwaleero sigenda kujeemera. fayaqulu Ibrahimu ya rabbi innaka anta wa'adtani ay Allah ay katonda wange mazima ddala wansuubiza alla tukhziyani tojja kunnakuwaza yawma alqiyama yawma yub'athun kunnaku lw'okuzuukizibwa. fa ayyu khizi akhuza min abi al-abad nakuteesinga taata wange okubanga ali eri nga tenze ndi eno. Ni Allah yamugamba nti inni haramtu aljanna ala alkafirin, nze nafuula ejja nange eri haramu eri abantu bonna abatanzikiriza. Kati Ibrahimu onaliko ebyokuyiga bingi. Tosolo alayhi salaam osobola okubeera nga oli musiraamu nga bakuzaala ate bo si basiraamu kisoboka, era nga osobola okuba nga toli musiraamu ate nga bakuzaala bo basiraamu kisobokera ddala. Kiba kitegeeza nti obusiraamu tebwetaaga kakwate ku famire nti taata olwokuba ye si musiraamu nze sigenda siramuka, maama olwokuba ye si musiraamu nange sigenda kusiramuka. Obusiraamu butandikira ku ggwe ne Allah. Omukyala wamuwasa n'agaana okukola eddiini, wafumbira omusajja atolaba awangala nga atali musiraamu tayagala kusaala nga tonagenda mu mateeka amalala gabafuga, kakasa nti nze in the first place nze nga nze ndi musiraamu. Tokola busiraamu bwa taata ne maama bannyinaze, tokola busiraamu bwa musajja. Ebintu by'olunaku lw'enkomerero buli omu Allah agenda mumubala bye yakola. Barakallahu fikum. Allah yagamba wakadhalika nuri Ibrahim malakuta as-samawati wal ard, nabwe kityo netulaga Ibrahim obufuzi bw'eggulu n'ensi, waliyakuna minal muqinin, abeeremu abo abakakasa. Falamma janna alayhi al-layl, kasita obudde bwaziba, ra'a kawkaba, n'alaba emmunyeenyi. Qala hadha rabbi, n'agamba nti kuno ye katonda wange. Ibrahim in the first place, abantu ba Ibrahimu baali bashiriku bonna. Twaliwo abaali basinza emmunyeenyi, abaali basinza omwezi, enjuba, bibumbe n'ebirala. Kati yajja psychologically n'asinza n'abeera n'abasinza emmunyeenyi. Qala hadha rabbi, nagati oye katonda wange, naye nga ayagala basomesa psychologically. Allah agamba falamma afal, kasite munyenye yavaawo, qala la uhibbu al-afilin, nagamba sobola kusinza katonda nga ate avaawo, kubanga munyenye zijja nezaaka nezigenda. Ngagala balaga nti ontasobola kubanga ye katonda akulabirira, awaliridde entunnunsizo, atonnyesa enkuba, ajja kiro, ate era si kiro kyonna olugira nga ate avaawo. Nagamba la uhibbu al-afilin, saagala katonda ng'ajja n'amala n'agenda. Falamma ra'a al-qamar, bwe yalaba omwezi, bazighan qala hadha rabbi, ng'omwezi munene, n'agamba nti oye katonda wange.
nga olwo alumbye ekibinja ekisinza omwezi. Qala hadha rabbi, nakati katonda wange. Falamma afal, kasitata omwezi gwagenda, qala la in lam yahdini rabbi lakunanna min alqawmi ddallin. Nagamba nti katonda wange bw'otannuŋŋamye nange nja kubeera n'abantu abaabula, kubanga omwezi gulize ne gugenda, emunyenye yazze nezigenda. Kati kitegeeza wano bye basinza si bituufu. Allah ndaga kyennina okuwangaalizaako okusinza kwange. Falamma raa ashamsa, ate yali ali awo ng'enjuba tetuuse, qala bazighatan, nga yonnene, qala hadha rabbi, nagamba ti ono ye katonda wange, hadha akbar, ono munene. ezimu ku nsonga lwaki tusinza Allah liannahu huwa al-akbar, kubanga Allah yasinga obunene. Abanene bonna bali wansi wa munene Allah, era abanene bonna batono singa Allah nja. Tobangako mu bulamu n'ekintu nga kinene nga kikwerabiza nti Allah yasinga obuki, yasinga obunene. Tulaba nti gavumenti ya Uganda nene, naye ate tesukka nsalo ya Uganda nene mu Uganda, ate nene mu Uganda eri abagikiririzaamu, olwo abagipinga nti tombuulira akuba ate endagamuntu bakozesa za Uganda. Kakati Allah munene, talina mugagga mu bulamu munene yenkanakana Allah. Era tubanko omugagga gwoga nti oyo, naye nga mumagezi ogagamba nti hatta alina waggulu wani wa Allah. Allah huwa al-akbar, Allah yasinga obunene, rabbul alamin. Era Ibrahim alayhi salam yagamba kenda byono bazighatan, qala hadha rabbi hadha akbar, yagamba ono obunene bwaliko, ono ye katonda wange, ate ono yasussa obunene. Falamma afalat, ate yali ali awo nga ate katonda tagenze, katonda ng'abuzeewo. Qala ya qawm, kati wano wenjagala nagamba abange bantu bange, inni bari'un mimma tushrikun, nze nesambye bimugatta kwani, bimugatta ku Allah. Nesambye emunyenyi, siri musinza wa munyenyi. Nesambye omwezi, siri musinza mwezi. Nesambye enjuba, siri musinza njuba, amasanamu ngesambye. Singa Nabi Ibrahim alayhi salam yali ayogerera mu Uganda, yandibadde agamba kiki yesambye? Amasabo, yesambye amasabo. Ensonzi, ensozi, olwo abasinza ensozi. Emigga, mayanja, sezibwa, entaana. Ku kino psychologically, olw'okuzuula obunafu bwa bino ebisinzibwa, Ibrahim alayhi salam yagamba nti inni bari'un mimma tushrikun, nze nesambye bimugatta Katonda. Nesambye emunyenyi, enjuba, omwezi. Tugambye abakubeera wano, yandigambye nesambye amasabo, nesambye ensozi zebasinza, nesambye emigga, nesambye entaana, nesambye abalongo, siddamu kusinza balongo. Nesambye okwabya ennyimbe, nesambye okuziza emiziro, gisirya ndiga, sirya mamba, ebyo byesambye kubanga si bituufu gyendi ng'omusiraamu. Nesambye okuziza emiziro mu byokulya n'okuziza emiziro mu kuwasa, nga oziza oyo Allah gw'ataaziza, kubanga nze ndi musiraamu ate bano abaabiziza bo si basiraamu. Yandigambye nti nesambye ogenda mu kyaki okusaba Jesus, kubanga gwenna okusaba yani
ye Allah yandigambye nti neesambye okugenda mu bawalimu abakubi b'ebitabo neesambye okugema enkuba neesambye okweraguza n'ebiseera nti ebiseera gundi sikikola lunaku we luti nze bakasi luliko bizibu mbyesambye yagamba ta Ibrahim inni mazima ddala nze Ibrahim wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard njolekezza ekyenyi kyange eri oyo eyatonda eggulu omusanvu n'ensi. Ibrahim yeewaayo eri Allah. Abange mikwano gyange abazze mu daruso eno twolekere eri Allah. Wano tuliwo akaseera katono waliwo omusajja Allah yamujjulula yali yagula ebyalo teyagula kibanja yali yagula ebyalo subhanallah nga yagatta ebyalo 1 2 3 4 5 6 nga agula kuva ku senyi n'atomera ku kkubo ebyalo. Allahu akbar. Nga faamu ze okulambula faamu subhanallah. Ni Allah yalaga nti ensi teyina makulu ku ttaka lyonna lye yagula eri ebyalo bamupimirako bweka bwe bamuziika. Nageze okuyitayo nga ndaba balyerula enkoba zayita dda ate ye we yagula ate bazzeemu era batunda ate we yagula. Ogenda bigattamu wallahi wano tuliwo akaseera katini abasiraamu tulongoose mikwano gyange abaami tulongoose eri abakyala kolagana naye ngaomwagala kojja nabo kubanga ekituufu nzikiziganya nammwe tebakolaganika nabo kubanga bitonde si buliti si lwazi nti walolusanze walolese ogere kulusanga wabula kolagana naye munoonyako jjana. Era abakyala mukolagane naffe tetuli bangu era atwepankirako mwewuunya tetuli bangu naye mukolagane naffe mumunoonya Allah kubasiima. Naamala okufa bino byonna byobadde mu dduniya tebigenda kalinga makulu wabula byokoze okusinza Allah ebirina amakulu byolekere eri Allah. Wekibanga bwavu yita mu bwavu obwo ng'okyali musiraamu teri kikujjako Allah. Nsaba Allah tangezesanga nekiyinza okumunzijako nammwe tekibagezesanga nakyo kubanga Allah alina ebigezo. Ate abantu wamuyina kisimanyi bw'obeera mugagga alhamdulillah essala ng'osaala okubiriza abantu kwesigamira Allah wallahi nze layiri sigivanga banange tusinze Allah banange okusaddaka Allah bakukwatamu bwati naggala wano naggala wali gonolaba nga tebikyatambula omusiraamu ng'atandika kwerogoza tini oba waliwo ebyetaaga okuseetingamu ndowooza waliwo omusiraamu nemmala mubagamba muyinza okutya gwe njagala mugamba kubanga temutaŋŋana naye tunamalawo nomujukiza musajjawo oyogereko naye kuba bwate mukwano gwo nnyo singa nzi oyogereko naye bannange tusaala n'abasiraamu nga balina ebitendo byonna ebyobukkiriza mu ndaba yaffe naye nga muli munda mu bo balina ebitendo byonna ebyobusamize ku ndaba ya Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Naye nga bijjawo ddi kyokola bati omubaka alayhi salatu wasalamu yaga nti omuntu asobola kuwangala ku bulamu buno obwensi nga mukkiriza n'atuuka wano ng'agenda okufa ekkalamu ekyawandiikibwa ne kikakata nti ono wa muliro. Mugenda okulaba ng'akoze ebikola by'omuliro asamira azimbye esabu emyezi 2 afudde yafudde muki bano bagenda okuva e Kampala bonna abaavudde e Malaba bazze kuziika mukwano gwabwe obbi
yali imamu ku ssomero yaliko ow'ettwale wallahi nga bagenda otuuka mu lumbeerwe ng'abasiraamu bonna beesambye bali eri ate omusajja nti wa toleba essabo abadde yakazimba essabo myezi ng'ebiri kino kyola ffe kyetulabye ekyo tukyekanga nti musajja abadde ng'asaala wabaawo bye muba temumanyi ebyomunda biri byabadde nga ajja kukuta nabyo bwasaala bwasamira ayina abalongo kati kino kyemulabye kino ng'afa kino ekyo ye Allah abadde akimanyi okuva ku bikolwa bye by'omunda era hadithi eyo abali mubalaga nti amakulu gaayo ono gwe mulaba nti omuntu asobola okukola obusiraamu n'atuka okufa ekyamuwandiikibwako nekikakata ate n'akola ebyomuliro eba surprise eri ffe nti tubadde tumulabanga akola ebyobusiraamu ng'ate within him or herself abadde mushiriki kale kino Allah aba atwagabulaze nti omusajja bwati bwabadde munda omukyala bwati wabadde afaanana era kyekimu nti eri omuntu ng'awangadde nga si musiraamu naye ng'ebikolwa bye biyayaanira obusiraamu byagala amazima nga aliwo omusajja ali eyo Masindi bamuyita Lubega John omusajja si musiraamu naye ekyamazima y'omu ku bantu alhamdulillah basajja Allah tabaraka wa taala bye yatuwa okubeera ntuyimirizaawo azin nti alwana okuyimirizaawo eddiini ya Allah subhanahu wa taala alwana okukola eddiini ya Allah subhanahu wa taala kati omusajja oyo bwemubanga mukola emirimu gy'eddiini ajja n'abakwasaganyizaako asaddaaka namubuuza nagamba nti siri musiraamu kyekituufu naye njagala n'eddiini y'obusiraamu naye nabakubyambulira ebyenjawulo ayagala eddiini y'obusiraamu kati ye muntu at the end of that day awangadde nga simukkiriza mugenda okulaba ng'atodde shahada nti bino bye mbadde mulaba ku ngulu bibadde ebirala naye nga munda muli abadde omutima gwe guyayaanira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. So baganda bange abalungi ab'ekitiibwa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam yagamba inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati, nze njolekeza ekyenyi kyange eri oyo eyatonda eggulu omusanvu al-ardha n'ensi hanifa, njolekedde gyali nga ndi hanifa, nga ndi mutukuvu nkola eddiini ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ana min al-mushrikin, nze sikiri mu bantu bagatta ku Allah na bintu birala. Allah tabaraka wa ta'ala agamba wahajjahu qawmu, abantu be bamukayanya, qala atuhajjuni fillah, nabagamba munkayanya ku Allah, waqad hadani, nga Allah nze amaze okunnuŋŋamya, wala akhafu ma tushrikuna bi, nze nno sitya bye mugatta ku Allah, sina kyembityako, illa an yashaa rabbi shay'a, wabula ekiba kintuuseeko kyonna nkakasa nti ekyo Allah yakinjagalizza. wasi'a rabbi kulla shay'in ilma, yagaziwa Allah okumanya kwe ku buli kintu kyonna. afala tadhakkarun, abange temwebuulirira. Allah wanabanga akkiriza biidhinillah omulundi ogujja tujja tandikira ku bigambo ebyo. Ezo ayati ziri mu suratu al-an'am kuva ku aya ey'75 tukomye ku aya ey'8. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga tomu bulungi, munzikirize mu bufunze, mbajjukize nti tulina obwetaavu ekkalamoja, twetaaga engoye, twetaaga ebikozesebwa blankets, ngatto, kyonna kyoba osobodde kitupakingire, kirongoose ekipakinge,
tugenda kitwala emukono otukuŋŋanyiza ebintu ebyo kasangalabi then tugenda okubijja biidhinillah tuyongereyo ekalamoja. Twagala omulundi guno tugende ne loole ennamba si pickup, twagala twala loole ennamba kubanga abaddu abo beetaavu. Nsaba Allah abeere ng'atuwa obulungi mu mirimu egyo. Ekisembayo nti tuli mu kuzimba ssomero lya Quran era awo wenyini ekalamoja ekifo kye bayita Achikudu muzirimu Achikudu era nga essomero lyayituma Achikudu muzirimu community nursery and primary school lisangibwa ku Achikudu village Abimu district Karamoja sub region. Twasitula classrooms nnya nursery ne P1 era nga tulina nniya biidhinillah eryongere paako P7 tuzimbe teachers quarters, tuzimbe boarding section, that is dormitories, tuzimbe n'effumbiro n'ebirala. Naye nga twogerera kati twagala ssente za kukomerera kizimbe ekyo. Amabaati tugalina alhamdulillah, tubuzaayo buliti nga buliti ya nusu kanaana, buliti za mirundi ena 62,223 kati 62 gwe tunoonye essaawa eno nga ziri buliti 356 naye kati nga ku zo tubuzayo buliti 313. Enamba y'essimu abali ku midiya musobola ogikozesa eri noti 7 noti 5 87 721 oba noti 7 9 9 72995 zireeta erinnya Kikomeko Sula. Project eri wansi wa Halima Charity Rawda Islam Media, nange muganda wa Suleiman Sudiru tata wa Suhaira. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.